Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kansubire muri fine. Muchala munange nali nagana okwogerako. Nayo noonyeza enfunda eziwera. Paka kwogerako. Jennifer neesonyiwa. Neesonyiwa nga bwe nakwesonyiwa. Njagala okubuuza ebigambo bino. Amelia Nambala wa kikakyo? Lwaki onfiirako? Ombuuza nga bwe sinaba kufumbirwa. Olaba gwe yansooka ku nsi. Tonnaba kuva ku luggya. Kati ate olonze. Ofaaki n'ensi. Olwanye brandi yange ebbanga. Nga nkutaddeko amaaso. Naye nkubuulira ebigambo bino. Nti ngenda kukola nnyo. Neyo TV kw'otuula nzije njigule. Nfuuke bossi wamwe n'oyo omusajja gw'otuula naye nga nze mbasasula omusaala. Kati bw'oba mugezi neesonyiwa. Kubanga nze nina ebirooto. Ate nga nfiirawo ku birooto byange. I have dreams. So kitegeeza nti tosobola kunwaniza. Tosobola lwanyisa mukazi alina birooto. Kubanga tasobola kuwa gap emulwana. Kati kankubuulireko ebimu ku birooto byange. Ngenda kukola nnyo. Ingule eyo TV yo. Infuke bossi wo nga nze nkusasula. Nga buli kumakya mukeera kulekana because of me. Nga nze bossi wamwe so badde nteesa. Nalinako ebintu byo ku disrespectinga naddala abantu abansingako ku myaka. Munneesonyiwe. Kubanga nze sina kyenfiirwa. Sina kyenfiirwa. Naye mwe muli bantu bakulu. Badde nsaba munveeko. Shuno, Amelia Nambala si muganda wo. Si kitegeera. Simanyi lwaki onfiirako. Abadde nsubira maami Kyagulanyi okwebaza gavumenti ne judiciary okuba nti jo abaana basatu bafulumye. Abaana basatu bafulumye. N'abasigadde bajja kufuluma. President yagamba bugubugu si muliro. Esanja lyandibadde lifumba ebijanja. Naye mufaaki n'emiyayu gya Nuupu. Mwesibye ku bantu ba Nuupu. Mwagala okutulowoozesa nti aba PRU n'abeNRM tebalina bizibu. Bwebanga politics efavaringa omuntu eyazza omusango n'ava mu kkomera. Lwaki temusooka n'abantu b'NRM abaasibwa abali mu makomera abavundirayo? Si papa wano yabakolera abantu mmwe. Mufeva yemu nga bwe mufevalinga aba Nuupu ne bava mu makomera. Lwaki temukikola ne ku si papa? Bala mwoyagala tulowoozesa nti teri baana ba PRU balina bizibu. Olyoke weesibe ku baana ba Nuupu. Buli kimu Nuupu. Teri b'NRM bali makomera. Lwaki bote mubafevalinga politically ne bava mu makomera? Teriyo baasiba lw'amabanja n'emisango emitono. No pardoninga omuntu eyakwata ejjambiya n'atemula omuntu omulala. Naye ng'eriyo omuntu eyawagira mu 7 n'asibwa ku lw'ensonga endala. Lwaki n'abantu abo temubalowoozaako? Bantu mmwe muve mu kabampaane. Bala mumukolera abantu ababaagala ababayiriddewo omubiri bakukkuluma. Abaana ba PRU bakukkuluma n'abaana b'NRM abayiriddewo mu 7 omubiri nga buli kakisa ke mufuna. Mukulembeza ba Nuupu. Kati bajja mukomera buli akkiriza omusango. Eruzirawo tewali bantu b'NRM. Lwaki mu favor ye musimwe muyitane mubasumulula? Kubanga mutulaze nti kisoboka. Anemwe mugenda kutulowoozesa ndi n'abantu bano musiba babwerere. Kuba bamwe bavundira batya makomera ekituufu kyennyini ne mutaba balwanisa. Mu buli akkiriza omusango gwe tuta. Si papa lwaki temumuyisa mu measurement yemu. Talina bye yakolera NRM. Si papa talina bye yakolera NRM. Ne muzungeeta n'emirambo, ne muzungeeta n'emiyayu gya Nuupu egitabaagala. Abantu ba Nuupu tebali baagala, babakeneka. Mukolera abantu ababaagala, abantu ababebereddewo. Naye abantu ba PRU bafunye ebizibu wano teryaduukirira abeero wa Nuupu. Teri wa PRU yali makomera. Teri baana b'NRM be baasiba. Teri bantu bawagidde President 7 nga bali mu kkomera. Teri bantu basusuutisa gavumenti eno nga amateeka gabakwata. Bo lwaki temubafevalinga politically ne bava mu makomera? Gye baza si misango. Bano be mujjayo siba misango. Bala mumuve mu kabampaane. Abaana babayiriddewo omubiri bakyayiddwa buli omu yenna. Buli omu n'amukyawa ne famire ye n'emukyawa kuwagira mu 7. N'afiira Eruzira nga aba Nuupu mubafevalinga ne babajjayo. Bwe batuuka n'Eruzira n'empisa gye babayisaamu ndala. Basula waabwe basula bulungi balya bulungi. Naye ng'omuntu eyayirawo gavumenti eno omubiri yali mu kkomera lyerimu. Bantu mmwe muleke tulowoozesa bubi. Muleke tulowoozesa nti wano okufiibwako olina kuwagira Nuupu. Ababayiriddewo omubiri ne boonoona ebiseera byabwe. Ne boonoona buli kimu kyonna ekyabwe. Bafunye ebizibu bali makomera geegamu. Lwaki tebabapodoninga? Buli kaseera konna nemu Nuupu. Ababawagidde n'abafiiriddeko. Ababamaliddeko ebiseera byabwe. N'ababawagidde banga lyonna tebali makomera. Lwaki temubajjaayo? Namwe akatijjo mugenda kukatutamya. Kati mubayite ku mikolo gyammwe babeerengawo. Abaana balese buli kimu kyonna ne bajja ne babaweesa ekitiibwa. Bwe babeera mu makomera temulinnyayo. Bwe babasalira temubapadoninga politically naye abeera owa Nuupu. Oyo kabampaane. Abeeko waakoma. Nuupu yo kikyekola ekifevalinga atagiwagira. Nuupu yo kikyekola ekifevalinga atagiwagira.
Mufe ku bantu bamwe ababagala babayiriddewo omubiri bala mutuswala. Lirupazo talina makuru mu kigendererwa ekinene ky'oli mu kulwanirira. Talina. Olaba yamanyini n'oluyimba lwatambulako baluyita nkudi. Kati omusubiramu kyamagezi kyekyo ky'ogamba nti atujje ku mulamwa ogw'okukyusa eggwanga. Eggwanga mugenda likyusiza mu buliri oba mu loogi. Oli ayimba busolo nkudi, kwerya kwezina. Kati ofa ki naye? Kati kakuulire Junior. Olaba nga bw'oli awo nange bwe ndi wano. Kizibu nnyo okukola statement Minister of Internal Affairs n'antwala serious. Kizibu. Because they see you as somebody abeera awo leero joking ekyato joking. Tebamanyi diro osaaga diro obitegeeza. Kati yeri Lupazo. Half musician, half TikToker. Menyumba zaida tezikiza memory card. Eya 250 MB. That was an GB ya nyimba. Never take video. Lupazo goli ko yaje Dubai na yimbire dakika musanvu. 7 minutes. Choka na atu ya na bwaye. Obeze eze nyimba waziyotya. Ezikutuya ya dakika musanvu. 7 minutes. Yayingira mwenda ana mubiri. Mwenda ana mu mwenda nga Pazo bamusibula. Nga gamba bachali bange nja baddira. Bye kugamba bya ddala. Na tusibula. Nga ate muzo ayime mu nyimba za kamilioni 3. Yayimba genda ogule motoka ebigezo n'enkudi yamuyingiza ate yamufulumya. Omusajja yeeyiya bweyiya. Naye kankubulira Junior, nina video gye nakoze nga ngamba abantu. Olaba sometimes Junior n'omulabe wayina kyakutaasa. Yes. N'omulabe wayina kyakutaasa. Kankubulira Junior, naye tubeera tugazenze naawe oli mulabe wange. Ne tugenda nga tulenge tugenze okulwana. Era oyinza okuba ekikonde ekisooka. Okwagala okumpuluvinga ati nkyali naawe. Era obo ntaasizaayo omuntu omu. Golowooza abantu bagenda mu battlefield n'abantu nga babalidde mu ddenkwe nga si baludda lwabo. Goza watuka ku battlefield asoka kuba bewo basoka kuba ko kuberi nalyoka yekyusa. N'omulabe wo ina kyomuyigako obo ina kyomufunamu. Mulekerawo kuba nti buli muntu abayo omusonga mweki. Olunwe teri kintu kisinga kubeera kirungi Junior nga kubanga omuntu amutegedde dda. Ng'omuntu amutegedde nti mukyamu naye nga gwe omulaba. N'osirika bwoti. Mutambula naye ng'okimanyi bulungi ayina ejjambi yawe waali. Talina kyayinza kukola. Bible ekugamba any enemy. The enemy you know is the enemy defeated. Omulabe gomanyo baba muwangula dda. Because buli counter gundi yona jayagala okukola ko obero redo kikola ki? Okimanyi. Kati gwabanga buli ako gwotegera nti mulabe gwoteeke bali. Gwotegera nti mulabe gwoteeke bali. Ogenda sigala nani? Sometimes you need to smile for the gallery. Nenga abantu okimanyi boli nawo mu kifaananyi. Bonna balabe bayuda. Kati kankubuuze Junior. Abantu ababa mu DP ne bayingira NUP. Goza bobweni abaniza abakakasa ati bantu be. Era yabaleta alinamu yabawa just benefit of doubt. Nti akabado sanga bali chuka. Nete bagira mu good spirit. Kitegeeza bali balabebo naye era ngo bakola ki? Ngo bamanyi nosoka n'obagamba mujje musembere for a greater cause. Ofuna bulungi kyegamba Junior. Kati cause we yabako bwetuuse kati naye mwekyanga. It is fine cause twina twatuuka namwe. N'ebirowoozo byammwe bye mwatuwa oluusi nga mwagala oluusi nga temwagala. We need to learn to live with our enemies. Gobagambe kakubuuze Junior goza government okujijjako abantu sibe bagiryamu enkwe. Banyini yo banyini yo bagiryamu enkwe kitegeeza ati oli akola nabo ng'akimanyi bali bankwe naye ng'akyalina bw'abalindidde sometimes ne bakusinga amaanyi oluusi n'obajjako mpolampola naye bwe togenda buli kaseera nga omusonga mu osonga ano kankubuulire abantu begendereze nnyo ekigambo kusonga olanga bwenkoze bwenti Junior wano nsonza olugalo lumu zino zintunuulidde. Jokoma okusonga buli ssaawa nga gw'osonga abantu balituuka ne bagamba nti oba asonga yatusongere tuleme tunule eno. Okitegedde Junior. Sometimes omuntu asobola okuba akusongera ng'alina direction ye gy'akwagala otunule n'akulemesa okutunula mu direction ki? Gy'oyagala. Gy'olina otunulamu. Onfuna bulungi bino bye twogera temwagala biwulira naye nga byembagaza ate nze katogenda kugamba nti mampalana nze siri mu struggle siri mu government sina kyempagira. Zendi era kumubagamba mbu toli mu struggle bw'obalekeredde. Kati kankubulire Junior bwe nkwate kuba eno nengenda ku ballot paper nja kulonda Bobi Wine bw'anaabaako. And this is kino kyekiri emabega wa buli muvubuka akulidde mu 21st century gye tulimu eno. Kozi Junior Museveni niwe tuba tumwagala nnyo aluddeko. That is the reality. Niwe tuba tumwagala nnyo.
tetumuyinaako buzibu naye amazima gali nti aluddeko kati omuntu waayo omuntu omulala tusobola ogenda n'ekyo gwe twagala okufrontinga a right candidate. That is a discussion for another day, but for now what we need is a change. Kati buli muvubuka ow'omulembe gwaffe Junior ne bwaba wagira alien skin ne bwaba wagira Bobi Wine byakwebuzabuza bwalituuka ku ballot tasobola alabako jjajja n'alabako ne Bobi n'agana kuwa Bobi buli omu ajja kulonda Bobi eno naye tuneekalakasa tutya ne bwe tunaakola tya gwe tujja olonda tumumanyi. Kati ffe wano tuliwo kubagamba konti nammwe akajanja kasusse nammwe akajanja kasusse tujja bagambako mutunyigire bwe tulituuka okukola decision tulikola decision yetuufu. Kati busungu kyo bwe mugenda otunyiiza bwe tujje ekituufu ku mitwe gyaffe tekiriyo. Wano bya media tweyuzayuza ne tunenengana naye bwe tunaatuuka ku lunaku olutuufu kyetujja okukola tukimanyi. Naye ate nze nganze Barrister Timo inja kugamba ku buli kyendaba gw'omanyi oba mumanyi wagira biki ebyo bogasiwo bw'okola ekyamu nja kyogerako. Abantu Junior bw'oba oyagala kujjako dictator ng'ate nawe ogamba togambwako ati oba oleeta ki dictator mulala olwo reverse psychology toli mutuzanyira ku mutwe ogamba ojjako nakyemalira atagambwako ate nawe wajja togambwako kati who's fooling who? kati ye umaluseka chaga nti struggle yiye kati mwete mubayambako you are either with them or against them. Kati uliriza Junior wano wagenda okubeera obuzibu okufronting omuntu eyajjanga fani mutandiko mukwasa obuvunanyizibwa obubasongera weewo okulaga ekyo kikyamu nkikudiremu. Omuntu eyajjanga fani atandiko basongera ye mugendo laga ekibiina nga party direction kije kyalina before Umaru Kiseka. Umaru Kiseka muvuzi watika ekibuuzo kitegedde wakera kumachana ogamba kati kale Bobi Wine yakera kumachana agamba nti anise struggle n'aleyinga structures n'akola party n'afuna abagendo jogerera n'abasigadde na buli kimu bw'abanga structure wamalo setting ne golo muji settings bana abakweyungako nga bafanye okugusa omulamu ago we muvaamu omuntu omunaatuka atenga yasalira wa agenda y'ekibiina ani gwe kino kyawa ani gwe kino okuteeka wansi gwe kino okusitula wabanga omuntu ajenga omuwagiza atenga yasalawo kiba kikuleseewa kigeza nawe tokyalina direction kyosa oli kyayogera fena kyetukola ki ekibiina ekirina right channels ekirina omwogezi ekirina n'omumyuka w'omwogezi kibeera kisanga kyafuna omuntu yakyogerera yakisongera temulabanga mumuwadde amaanyi mangi. Goka soti ato omuntu ataliwo nga ideology ye etandika kati ategeranya ideology yo kusinga gwe nnyiniyo. Yini ya woli nokera kwa chano utandika tamale political party nenzijanga kada nenkulaga ate vision ya tamale political party njimanyi nnyo kusinga gwe nnyiniyo. Kati nza ino kusongera konti ntambira kwagala Shalom takwagala Kasukuta kwagala ekyo kikyamu. That is overshooting importance. Overshooting kati omuvubuka ono Umaru Kiseka is overshooting importance. Thank you so much. Avudde mu bwafani kati agala kuba leader wa struggle. Agala kubanga buzwazwi. Naye munange zonabano Junior nze teri lunaku lunalumu lwensobola kutya nti njakeera nga banvuma eno media ogiraba Ingera nenjogera kyenjogedde nenzijayo kabiya kange nenywa mu abamanyi oba yogera biti naddala abasitwaga abo bagamba mbo balyamu enkwe bali bangamba kola kimu ntandikwa bonsanga ntambula gwe omuntu atamanyi gyendaga gwe taliko tyokundagira we nina owetera nze gwe basanze ntambula nkunyama oluke twalina kigendererwa kiffe nna mu ntandikwa nakyakuwagira struggle naye mbugwe nzonda bano Junior nze ndi Newton. King Saha ali mu Dubai. Ali best friend we wano. Alien wajja mu Dubai. Ani friend we wano. Network. Nze buli ajja mukwano gwange. Nze siko saula mu bantu. Junior njogera nawe ne full figure njogera naye. Nze I see you as the personalities. Without the difference of your ideologies, I don't know. Because nawe wewe inacho wagira Junior kyekusanzeeko nze nkakasa nakyo wagira nange kye nino wagira. We all have independent minds. Mfuna bulungi ffe tuli bantu bakutera kumugwa n'osika n'otwala abantu amu tuli bakumatiza genda mu history abantu abasinga ojojo myensi eno baali boogezi nnyo
mu history bagamba babayitanga ba demagogic auditors abasajja ba Napoleon abasajja ba Mussolini ayogera n'abakiriza n'abatwala muzira naye mwe namukimanyi mugenda kufa naye n'abatwala lwa kwogera vayo leete ensonga zo zigamba abantu tukirizise tujja kugenda sibya kutu blackmail because what is happening now is blackmail osegera omani o convincing omuntu no mu blackmailing abiringa bya imunete bifaanagana Junior blackmail or you are convincing with the threat or what tegede nti gwe nogwe tujja kuzira nyimba zo gwe nogwe tujja kuzira ebivulubyo kitegeza oli mukunku bakalimi naye ate bondisa tisa the same time kati abayimbi be mwagala okuteeka mu struggle oba mugumugwe chokkiririzamu okibateeka mu lwa birowoozo byo baleyingidde oba lwa kubatisa tisa nti we batakwegatteko ogenda basabula ogenda bateeka wansi ogenda boycottinga. That is the threat. That is blackmail. That is not convincing. Oba ofuna bulungi Junior bye kugamba. Okufuna nze fenna tukufuna. Ofuna bulungi kati woboli nakyo yagala okuguza bali. Jango bagambe nemwe bayimbi mwe mula batano. Government ene tukutte bubi. Olabe ensonga za copyright zino. Twandibadde tukola bwetti. Senga bayimbi mwe mulekerawo okwetiririra. Kano kemukola bwe kuti jangu abantu oyogere nabo. Abantu abo bakulaga kitangala. Ende ine ekizibu. Anenze nkulaba fiti. Simanyoba abantu abafiti. Tuchali okay? Yeah. Ani ule bakuleeta obingambire wano gwe matako gambwa. Oyagala kunja Samiro mmanyi bulungi. Ako ndio kenine wanuma. Anabanga ine wanuma ndi fine. Next media sasulira mu box. Erabika kati esasulira mu box. Ezo laba banoonya box ya sente ebuzi. Zo sente ezempitirivu ezibasasulira mu box yabadde yazitwala. Mwana Uganda nze mbagamba ffe baavu abagirimu. Ojalowooza oli mwavu ne banno kumba oli mwavu bw'omu. Box yamubuzeeko yabadde agifumbise wansi wa kitanda. Kati TV bwezi tezisasulira sente mu box. Kitegeeza box yabadde kyutte. Naye hotereyo babeeko kye bakola babawe sente zammwe. Bakuwa sente zo wazikoleredde zonna yena yazikuwadde bakuwa sente zo mu box. Kuba kyemba mmanyira omuntu wakusasula sente zo mu box obuzikoleredde. Bakuwa sente zo mu box lwakuba maama. Ffe tubuuza sente zibasasula eza box. Ffe tulizifuna ddi eza box. Aha, naye gwe no Uganda ffe baavu. Omwana bamusasudde sente za box. Box nebula. Nzo kuva we nalabye kanale mugume nga akayanira sente ze zibuze za box wansi w'ekitanda we nakomye okutegeera sina recoveringa. Lwaki otumalako emirembe? Why are you so desperate? Oli mukazi mulungi. Oli talented yoine eddoboozi eddungi. Genda oyimbe. Negwe buli bobeera nabo empisa zibakulemesezza. Mami Suzani Makula agenda tuuka akukoowe. Gwe wali oyambyeko omuntu nga ye teyeeyamba. Bagenda tuuka bakukoowe abakuyamba. Walayi. Gwe noyamba leero n'enkya bagenda tuuka bakukoowe. Era nze mbabulire ngenda kugulawo ekikwekweto ku bakyala. Bano bandeekaana musima babye bba wange ngenda kubakuba. Simanyi omusajja aganya olabirira abaana tugenda kubakuba. Abakyala tuli bagumu tusobola okwekolerera. Simanya babye bba wange tugenda kukuba otubulire omusajja oba ali ku njegere. Mulekerawo those stupid talks tuzikooye ku internet. Gonte ya beba wagonti gonte ya beba wagondi banange ne mpulirayo mukazi alijanga nje Samira nti nabbe bawe nja bavumira zolo. Inja bavumira zolo muwene receipt. Temugenda tutawanya ku internet. Omusajja bwaba akukoye kikirize move on. Tetugenda bela ku kyabasajja nti basajja bo bato ina musajja tobeerawo oba bo bato ina musajja ozirika. Ani yali afudde olobulu. Mumpeyo omuntu omuli bagamba nti bannange ekyamusse butaba na musajja. Abakazi mulekerawo ebyo ebintu by'ekisiru. The Grace Khan byakola bitutaminga abantu abamu. Gwe tomuvinga nga on. Omusajja nze bannaye mulimu ebintu ebimu nze singa nali muzadde. Omusajja n'osaba DNA ey'omwana wallahi n'ogikuwasi gikuwa nze singa nali muzadde. Omusajja aba akumanyidde. Naye omusajja n'akumanyira omusajja n'agamba musimanya wali wa COVID. Musimanya yakwetasizaako musimanya takwagalangako. N'owulira ezo statements.
negwe n'osigala ng'owulira omusajja okyamwetaaga. Why are you so desperate? Why are you so desperate? Twakulaba wano ng'obuukira kukojja kitunsa oyo omusajja nakozesa n'amala n'akusuulawo mukyala munnange. Olimbo to disappointing nze fe abakwagala ababadde mikwano gyo nga tukugamba Grace you can do it, Grace you can do it. You have disappointed us. Oyagala konoona kitiibwa kyabwa single mother. Abakyala nze bannanga, abakyala nze mbeewuunya. Abakyala batunda ennyama ku kkubo omukyala n'omulaba. Nze nalaba wano Museveni we twali mu COVID bamaama b'eggwanga nga bali mu butale beebikiridde neeti. Banoonyeza baana kyakulya. Ngolwaki omusajja atakwagala tomuvaako, atakwagala oli omukazi nga bwe yagamba oba omulaba. Bananga abakyala omusajja bino eyo business nze ngenda kutandika ntambule n'omuggo mu motoka yange nsange ebyo ebikazi ebisiriwala nga bivevenga nti babye bbawa ngendi okenchi bakubira emboko munsi muno kasitofiirwa omuzaddewo nze ndowooza nze nayigira mu njigambi bunsi muno buli lwofiirwa omuzaddewo ofuuka mutujjo oguma omutima kuba Grace Kani siraba nsonga lwaki ali desperate to that extent obanga buli ssaawa akabira akasajja akatamuliiko byebyo namugamba ko nemugamba Grace Kani omusajja muveeko olina omwana olina obulamu obulungi oyimba bulungi tandika obulamu obupya. Grace Kani nanyigira nambulokinga nemmanya nti munnange bw'aba omuntu ng'omuyita mukwano gwo n'omubuulirirako n'akubulokinga omwesonyiwa era bwe namubuulirako n'anyiiga nambulokinga nagenda olaba sikyalaba status nemmanya ndi ku buloko nze namukasa I don't care. Enagenza okuddamu mulaba ali mukaaba ali mu kifuba kya Modo Music bamusirisa mbwakabira Prince Oma mama gwata muvinga nga ona basajja bakyaya abakazi nze manye kisinga okunyiiza ku bantu abakabira abasajja nze ndaba basingo mother mu butali otambula obudde obw'ekirongo ovuga emotoka abakyala abo tebava ku makubo nga bakyatunda obunyama amazima ga Katonda mu ggulu balabirira abaana ng'ebisajja gye biri birina n'emmotoka birina ne ssente bisobola okulabirira abaana naye nga abakyala abo bali mu kutunda gonja okeera ku makya bino mwe abakeera okuyiriba mubimanyi n'otuuka ku nguudo ng'oyitako ng'abakyala bali mu kwera luguudo ssaawa 11 ssaawa 10 naye gwe atamuvinga nga onu abakyala basingo mother gye bali nga alina n'abaana 8 nga yabalabira ye mama ye taata yabawa ekyokulya naye gwe Grace Kani gwe atasobola kwesonyiwa musajja n'omuvinga onu era ng'ogamba ffe bannamukasa tubeere liniyenti gye muli naye ko bambi kali mukweraliikirira omusajja ayagala twala dduuka naye nze nkugambye ebigambo bino nsambya makumayi wadde omwana togenda mujjako dduuka kubanga oyo omuvubuka alinayo emisango gye yali yakola nga atandise odeetinga oyo omuwala nze babimbulidde byonna ne bamusiba era maama w'omuwala ye yamugjayo so kati ebbanga lye babadde nali ery'emyaka 6 oba 5 ali respecting akawala akalikere edduuka kana akawala kalina oyo omuwala bw'aba alina emyaka emingi alina emyaka 24 kato aba mwana muto nze namulabye ndina mukulu we aba mwana muto kati ejo emyaka gy'abadde naye nga bali mu relationship alina ogirespectinga kuba tosobola kuŋŋamba nti already olina omuntu gw'oproposingidde gw'osuubira gw'ogenda okuwasa very soon at any time ate nodda emabega otiisatiisa ono kati oba obala kati era nina ebintu bye ngenda omuyambako ebyayunulwa ebyayuwala embwe ebyayunulwa simanya ntamidde ku maso ebyayukola enguudo ku Mande ebintu bye bitereere naye omulenzi oyo amutawaanya ajja nnyo ku dduuka naye nsanja yagala enazunga na wabedi cover bw'otakomawo gyendi ngenda kujjako abeera n'emirembe kati ate ewagunja anoonyaayo ddi agendayo saame kana naye ensambya naye tatereera amuleke kuba tekigatta tebigatta tosobola kubanga oli eno mu relationship empya ate woolulunkanira omulala oli omwana muto amuleke alina future ye naye kati naye yasazeewo taking the other side woba wasazeewo genda another side not taking a decision nti kati movinze on nono ono muleke naye atambuze obulamu bwe kubanga ekyo abeerewo ataaginga kaduka kuba kaduka yatugamba n'agamba mbabadde wiiki aba yatuwa myezi 2 relationship wena alastinga naye maama ate ensambya waba yazzeeyo no ekyoka kiyinza okuleetera oli omwana omuto obuzibu kitraumatizinga okitegeera already alina obulumi nti bamuleseewo